Vision Night yakubeerayo ng'ennaku z'omwezi 3 Desemba wali eri ku Canaan Land lugenda kubeera lwa Sunday ng'olukuŋŋaana luno lubeera lw'amaanyi ddala era nga lukuŋŋaanya abantu okuva e Bule n'Ebweya. W'olabira bino ng'enteekateeka ziggiddwako engalo, stage etandise okuzimbibwa era ng'abali ku mulimu guno beetala okulaba nga buli kimu kibeera kya mutindo. Wao wakimanyi okola abaweereza nabo batandise okwegezaamu ku ngeri gye bagenda okuweerezaamu olunaku olwo. Canaan Land takatukuvu okutudde kanisa ya House of Prayer Ministries International ekulemberwa omusumba Rosias Buji.